webaze Mukama gyonna gy'oli, kikugwanira okumwebaza. Abaddewo tuyinza byonna ku bubwe, gye tuli gye tuwangaalira, kisa kya Katonda kye kitukuuma. Olw'ebizibu bingi olutatadde, natyanga nnyo nga mbuzanirwawa, ebitawaana n'ebikankano, neewunya nnyo Katonda yeewunyisa, yanyange nange okuwa, abadde ye yekka bw'ati. Yesu ye yangumya, teyatuleka tutambule naye mu lugendo, era tutambula naye okuva obundi mu buto, tuli bawanguzi era mpanguza. Lowooza musenga kyabadde wandibadde wawangulwa, nga tabadde ye Mukama, senga tabaddewo, wandibadde wawangulwa, nga senga teyalwana, tolinayo wandiyise, wandiyinzizza otya? Webaze kuba mutooyo mutima gwo, walwalira yali Mukama, nga bigaanye abali ku Facebook tubaliriza, abakatuuka ku TikTok tubaliriza, yavaawo tayatuleka, omuyaga nga gukunta, nga tugakulumusa n'ekyokulya nekikulema, bulumi nga bungi. Mukama tatulese era tatweramudde, tufunga obulumi bungi, waliwo ebifo bye tukoleramu nga ddala komera, emitawaana nga mingi, emikwano nga nate gigenze, badengayuku ne mukyalawo, naye Mukama yabeerawo. Muganda weewale kubanga baddewo, waliwo ero libeerawo, nga bandeseewo, weebale kubeerawo, nantambula yonna yonna gyekitankuma, weebaze weebaze Mukama, nantambula yonna, oba buzine nga ntambula, Uganda webale kubanga baddewo, ebirinda Mukama yebazibwe, webaze kubanga baddewo, senga tabadde Mukama tewandisobodde, waliwo ebizibu bibeerawo n'otuyana, ebizibu bituyanya, President abaddewo n'atukuuma kati tulina n'abakuumi balala balina emmundu, balina ab'obusaale, effe tulinaye bingi ebyandigaanye, bingi ebibadde bitulemye byatuwanguza, ekyokulya nga kibuze, owamu ekyokulya
amaze